I miss you so much guys. Nubian Rico. Nomukulu bad Bobi. Musike ya entertainment wallahi tuba missinga abantu abo. Jebali naye babagana. Waliwo omuziki ogutambula ani akugambye okumenya weesalako na. Mbagambe mba missinga mu show live latuyimbireko. Yimbi abakuyimbidde oli bweyazete mwamu kubyo obucupa. Kiki mutwagazaako. Bobi wine bali bamukubyeko akacupa. Yazirisa naye twala ku kitanda yekka. Yesazeeko ekigambo ne bamuteeka. Wama my Bobi wine, I miss you so much my brother, my mulamu. Naye bamukuba obucupa azirike. Wama my mulamu bad Bobi wine, I miss you so much my brother Nubian Link kwagala bitasangika gwe nononyako. Naye Bobi onchaye mulamu. Nubi yanonyako nangamba sister how are you? Naye Bobi amazima gali nti nonyako. Omanyi reason lwaki bayina okunonya? Takyali mufumbo mu Uganda. Kirumba mu Uganda. Si mufumbo. Mufumbo wa. Babi yanobedde mu America ne bawalabe ne batabala. Teyanobye yatutte family ye. Kino kye wasabirira embazi mwannyinaze kibuya gasudde. Ate nga mulamu wange gwe nnina senta mune Bobi wine senta mwane bonna nnabagattika. Awo kiki ekigaana okukolawo? Bamulamu bonna. Kyonna muzisenta munga okola kyo. Anyway, tunaanza kama ndabali mmetuna vya guys ba firebase holics. Mbabuzi za wanga mtemuvawo muchawagira ebivulu mubikabira lete birabe. Ekyali yo era batuka akalango kakubanga ba abusabala. Ekyali yo nyonyo nembuza akabantu abatalira mitunde byenjawulo. Buza ka ambassador firebase akyali ambassador firebase obachali obali ambassador Chris Jones kawunyemu. Era sinabitege ujanga amazokunda bane maloku. No maloku akasajagwa. Anyway, mbabuzizako nembuzako nakayenga nkubuzizako pote boba nange nanyinizo nkubuzizako agamba ati mama afusa mundabire nnyo munyigire kutama mugambe bannaye tumubumisinga naye abulidde nnyo muzibe yekka yagwa amabeere abatunula tebagwa naye ono yeeraba naye ono alaba alitega buli lunaku obuti kale netubuuza kabali masalu yagenjawula bali kumwa mabidi beauty center walereka walamba bulizaako ddala. Thank you so much for watching ABS TV and of course for supporting kyekisinga mu byonna nembuuzaako abastreaminga live abatulabirawo ku kitimba abali Canada abali UK abali walere USA abatulabira walere South Africa abatulabira Dubai Durban Oman wona wosinzidde mu kabuga monna mulimu waliwo omukyala supporting amagye gange Musaigwa Peace Tattoo from Boston. How are you my dear? Nkwagala bitasangika nembuzaako my supporter asinga okuba owakabi wali ali Dubai bamuyise Olivia nkubuzizako kiganda kyange how are you nembuzaako mwena batukiriza mugo gamba ndi mutabirya evening zone nze botumbula 6 pm every day mbeerako sigireka mabegambe yanziza nnyo amanyanga buli Jose mulala yingidde wakangezi kona koloye bakulu kusanga masabela za matwala tubagomba lino muziki na kunyeze kikujeko wayane WhatsApp message bamuyise Peace Tattoo ambassador w'Abanyarwanda 2020 nga yabajidde ng'ata yachayacha mujja kunneya simula nange njagala kubabuuzako na Joseph Toklawo timbagala ABS TV yamwe ya bulijjo mbabuuzako nnyonyi ddala amanya bampita mukunkumuka byalo sikyasena kugamba oyo yabazina obulungi Linda Gloria Nakazi otuninga nawo ku musango labe bakalo cafe mbosera za kunezo zesobo okuzinira obyoyagala negwe tobijja bampita mukunkumuka erinnya eryokubiri bampita senga kula nama natudde mu mama fina entebe gyoli mojja kugivaamu mama fina bagamba senga kula nama mugambe emizimu gwe tegikulinnya mutolina nasabo namasabo twatansoka ku ogewaniramu ze nagamba okusera n'okuloga kati tebakyacekweka oli alangira munne namugamba kyova nakutambulira n'enkuloga ekinana mu Uganda eyo yonna bisanga wano Uganda ne Katonda tebakyamweteekako best friend waabwe Masabo kula nama yagambye nabajjaji abakulinnya bakulinnya kusaba mekata ina sabo mbutaina sabo ani Katonda nagamba omanyi bajjaji abameka abakankwata baninye sawa eno labe bonna manya gange tuyita wawo tugamba big eye nero linya lyange kuchipa bwankubye nenga kyesase waliwo wanagambye best fan wa Firebase agambye avonisire mu mutulabire naye mwegayirire fe Bobi tetumukubangako bucupa tumwagala ebitasangika omulala waneno nawandika n'agamba mayinja mazima obucupa bwaffe bwe twategese nga twabuzizaayo ewaka ngwaggwe katukulinde ku shendala kati mubwewaninalamu
Dawona message yagambye katukulinde ku shenda loja kakasa. Naba kubibo obuchupa. Genda maaso. Tubane kyali awa erinye ddala bampita OS nange olwalabye ku Spice Dala ng'atimbye shakutte naye n'avaayo n'alangira n'agamba otospangi timbye nga 14 olunaku lwa 14 tuli bize tulinako leema tulinako OS naye wulira ekyabadde modiyense bye tabyerimba kuba tuwabadde ffenna omusajja omukulu ono genda ku otosipa ebyabadde modiyense lirako okusobola okumpisa n'agamba nze OS omunangira suuna Spice Dana kakuje Freedom City nengamba mama stade rugogo mama stade namukirindirira nakibwatula mbu otosipa change inchitade kofene tulinda nali okachibwatula nchitade ku otosipa buli omu yakoze ati tunyuke 14 ku Valentine oyo mu Nigeria kuliko lema kuweyuzeko OS kuliko kapale gwe wagira MC kapale namugambye abireka ayinza okuba yakiresse kati twagala tumanyi oyo webusoga kitwala busoga oba wano kiri wano Kampala esooka lonchiye Kampala eri wano esookedde ddala eri wano Kampala tufudde eri wano mu Kampala naye bayirawenza abayimbi n'amagezi gemba wamuko amatonotono gamuyinza oyita ag'ekisiru naye nga ku saidi yange matuufu mukko nti competition avoni bajja twevuma bagambe nti sho muyimbidde butebe naye nga mutuufu twagenze mu kirala mutuleke nammwe tusupportinge Rema tujja n'ewa Maro tugende ewa MC Kapale tugende n'ewa OS imwino kwete mamu kisuse bannange nedda yekenzo n'agamba munnange bembadde munjogerako munnatimbye ekivvulu ku lunaku lwa Sindi n'agamba Cinderella baby yakirimu bwomu babadde gafulumye tine Kenza atadde ku lunaku lwero yatiddemu ne Cinderella baby n'atyamu omusegula ku Cinderella king nze sigwe wagamu siza kwejinga abana basindi holiki ne baleeta ne bagamba batya nnyo batya nnyo yagenzeyo Sindi n'amulumba n'amugamba naye mwana oyagala gatuula mu lunaku lwerumu king yali agonge yamutidde naye gendi wabingi nnyo ebitambulira mu ggwanga ffe tujja kuba tubiweerokamye nga waliyo abuziza ku social media n'apostinga gundi gu big words n'agamba nti bannange ani andabidde ku buchamani gye yasidikira tetumanyi naye ye tebamuwa bwa minisita nga ye takyayogera no n'agambye nti woofiisi ye bwe baagimuwambu waliwo eyagikayanira yali full figure yeyabba office ya buchamani kati buchamani akabuliriro ali Masaka aloga full figure agenda aloga embwe anyway muchali ko just evening zantu sanyuka mu just we recording about weneza WhatsApp video yo ku namba ya feri ku screen ya sembeyo 85 we recording osindika ko bakabo oberenga ate ochabinyumirwa nenga tuchatekebwamu ensimbi baganda bafa abakwambaza bebani baba iseba ham fashions basangira ku brother tindi namba sate genda yo wesabiro kugoyi wabasajja banafa abapista to cream and fashions bo bagamba okukyesiiga n'olabika kyekimu genda wali endajja n'akumbi opposite ne church y'aba Seventh Day otosobole bagambe twagala kisibo twagala bugoye bwa kabiyo nabyo nababirina yonna pisi kati yatikude 2020 jani ate waffe ekyo mukikirize mugane tugenda mu WhatsApp messages mwasindise yesterday nyika ku mapensa Abdul anti bumpat hello pista 2 mjebale bingzone nalo Chisto Samuel Chris Gamanya so yakimbaka Spice Dana mood kanyoko wona aba ABS television ebyalagiwa ABS kyagalani kayimba kembampa akaida muda akagamba nakuona njagala akayimba ka love yo emala kagendeke eri mukazi wange bayita Jane bwana gobe gwanzija mu mood okola ki nkunkumuka akukunkumuka kola ki tokulekeraawo anti okunkumusenga bali eri bannagondi kikulumye bwekibanga kikulumye linda ku musanvu kubako bembo akayimbako nkaweereza Spice Diana kulika shows ndowooza twolekedde the coming week ayinayo wali eri Mbalala ab'Embalala ndowooza mumulindiridde abasheshe mugenda kukunkumuka naye nga manager Lodge oli bulungi tonyigira mbwa olwo munyivu nnyo era nkyakwongera empisa kyekikulu mu gavumenti yaffe
nze banyiigira amawulire agafuna nga lwaki teyagafunye mu bujjuvu bwagone we manager Lojja nkubuzizaako nekyali musunguwavu nnyo empisa kyekikulu bamanager mutwetaaga naffe tubeetaaga abayimbi tubeetaaga nammwe mutwetaaga management bannange banyomba ebyenkanaki naye nga mujja kuntegeera yomba nsagala nga toyomba yongerera ddala olaba mukulu Kasarobo akyantya bangamba nga ndi open gy'oli saagala kumanya mbwobudde bwekiro misana kiro wonna nkunkumukirawo by the way no wuliriza nze pisita tusigeya gamba ekiro mbeera open gy'oli kati nze okugeya manager Lojja mugambire wano ng'alaba n'andaba n'ategeera nti kinyiiza nze sirina budde bugeya nkugamba open embwa n'engiyitambwa ne tugenda mu maaso kuba obudde bw'okugeya mbukolamu by the way abakyala kino nkibagamba n'abaami kuba n'abaami gye muli abalina olugambo okudda mu lugambo n'okugeya kola sente kyekikulu nze mbakunkumukiramu ne mbagamba open okudda mu lugambo kola nedda anti nze obuzibu bwange n'obulwadde bwange neyanzaala akimanyi nze sigeya siyomba nkugamba nti muganda wange Avon omanyi ekizibu ky'olina olina obuzibu oyogera nnyo that is the fact Lojja namugambye ekirwadde kyalina manager mulungi he's the good manager gwe tuyinako abantu be baali bamutabudde nga bangi nnyo nnyo no namugambye he's a good manager but the big problem gyalina discipline anti kakati bompisa obubi ate oboyina empisa kati yakuyisizza bubya munnamawulire tomwetaaga mwamwetaaga nze seetaaga spice omwetaaga ye manager Lojja tanneetaaga gwe tewetaaga manager Lojja omwetaaga kozi omwetaaga yes twetaaga ngana oba tweyagala ngana kyo kati tubategeeza nze kino nakigambako omuyimbi omu nga munene sigenda mwatukiriza Chris Evans Kawesi nkwagala nnyo kiganda kyange how are you sigwentegeeza namugamba Evans mukukunkumuka kikunkumukiremu no Evans is my good friend by the way ate Evans mwagala nnyo ntya nti Evans kasita omwatulira nti Evans this is what akugamba peace I'm sorry you know yes no akati Evans yatandika okundaba nga njiika n'endusu nga ndi muto amanyi okuva mu buto kati ate baŋŋamba kati nti anjagala ate mba mmukuba brother wange tomwonoona si mwenzi mwagaliza mulamu waffe gwe tunafuna omupya awase asetolinge anyway akayumba bwate watuvuddeyo ku saidi eyo manyi tukubakubamu ku lwali nze ate mummanyi nze nvaako katono nnyo ate nenkomawo nembera mikwano gyammwe era nze olaba nnyomba ne manager Lojja naye he's my good friend nze obudde sibuyina obuyomba ate nze sirina budde bwa lugambo sirina budde bugeya nawano Emma nnyumiddwa akagambye ne kati pisa ekituufu oli ki nze sirina budde buyomba ate sirwana ogambe Avonsi muri mu kyatuliyene kikatambwa njagala kayimba bwe kati ne bwe kati tugenda kwatuka kuweza singa kunaba ya fezo 0704 esembya $85 ku WhatsApp side wali gisindikeko eno na message tugenda ba tugisoma masawo tulina session ya ferimu ekikunyiza tulina akabadi ko lunako kasera kano katukivuge tugendeko mu kabadi ko lunaku ate twekuma tukomawo n'ekiki ekikunyiza kyekikujjako waya wagala simu yo tekako airtime otukubire tubule kiki ekikujjako waya lunaku lwalero nagwe omuntu omunene lwaki teweebalira nti okubuuka kubi faza nagenda buliya nagamba naye bannaye nawe unamu abakazi musasira abasajja babasa gwolowooza wennoogeze genda mukimu za 15 za mutwalo gwolowooza mwana wani agenda okwetikka envubu kati munnange woddeeyo nga togenda mujimu mukazi wattu genda weekoleko emikolo kwafaza yavuddeyo n'atuwulirira n'agamba abakazi battu basajja question point of information bwemugajja naffe tubate bwe mugajja naffe tubate nemwaleeta obukiro obubangawo obutanga nga tonnasanga musajja alina akabuto nga kamwetuuma wano ng'eno mutono naffe tunobe anti wuliriza muleke kujolonga bakyala obamu abafuula ki bannange nedda mwe mubageza bwe mubazaalamu nga mubateeka waka musaasire abakyala azadde enzaala 8 saba gwe omukubako akaana aka P7 akatanavaamu wadde ekiwanga ky'omwana bazali bakikola balina ssente namwanja omuwasi
yasiriza Masaka tamanyi na Kampala bwefaanana mukazi wattu n'abonaabona n'enkumbi gwe omusuubidde anaabeera atya nga Zali gwe n'okuba nga omukazi n'omugabo yakiobeera nga bazali ab'enzaala 5 Zali alina ssente mutugjeeko akajanja muve ku bakazi obbatulugunya nammwe mugejje tunobe nkwadde pointi yange naawe ogejje olubuto lukubeere ng'entuumo y'obuyange nkuleke olubuto lukujje eno lukubeere nga olw'amooti omubalanguzi nnobe tugezeeko okusinga onywa amata weegali awaka onyweddeyo gati olidde ebigundi obireeta nkole ntya gwerekerawo bireeta bakuleeta byonna obiryo bimale ogenda no mujimu muleke tugejjako mujimu ozimpa bennagendamu mwe abasajja bankwana bengendako musawuna netwale mwenetwala mbabasajja be bakutandisiza okuyigiriza jimu bennange tukole ki bennaye bakazi bannange tukole ki wamaka ndabeko kona jiyiseko kyekikugjeeko weyakawungesikona kola tubakulisisa mukabadi k'olunaku okyali ku evening zone ABS TV ekuwummuza ebirowoozo omusumba Igagastini omulaba 1-on-1 olunaku lubeera lwakubiri olwokuna n'olwomukaaga noyitayoko ekintu nekitambula maddadsano nagambe thanks for the show Prince Martin watching live from the heart of Jinja City munyumye nnyo badia please pray for me Sigino by Kenzo thanks okay ngawe webale kuwachinga ABS TV webale kuwagira evening zone onasindise ka video ke munango ja kuba wera bonna kulwancha onangambye hello it's me Viola from Lugoba Viola sindise audio tetuzizanya audio teziyitawo onangambye hello peace thanks for the show drop me Bogana by Rachel Ray and Winnie Nwaji Bogana onangambye hi thanks for the show please drop me tugende by Daudi Lutalo drop me tugende by Daudi Lutalo okay kale katulawe obakade katukiriza tujja kuba mune tukalisa otwe aba ku Facebook live Pisinga oli simati nga bwokyajjawo ng'onagambye pray for me simanyi by Grace Kani simanyi yalutadde video luli eryo olukadde ndabira agony oh my goodness are you agony oba avoni you Avon onagambye banange Ivan send for me a song of Katsi to student of Mitiana and Excel Secondary School akalango jakasasulira hello guys drop me mababulamu by Johnny Black yayise wodando zobadde toliko hello thanks for the show please play for me to simula by Viola na Chitende amumama Jasasi from Namugongo onagambye inze betting semuto nsaba kayimba kashakira kagwamu okay wakadde katukiriza why not onagambye Kelly from Kasua asongo David Lutalo 2020 K Center weri okay hello how are you today how okay mbabuzi zako na femne tukubuzi zako ndoza kankome kwa abo tuweka bayise ku Facebook live nako lwa Facebook kyakatiganye kitimba okubikuka kyekyanze samo mpola mu maaso ngabatyo tukulukuta njineno kusaidi yange njina kusaidi yange fetuina simu ezalagirwa nagambye mutamba nenda onagambye patience komugisha agambye hi nafe tukubuzi zako nakachwa Winifred Matovu good evening mikwano please drop me I love you by Aizon T onagambye Alicia Esther kakati peace happy belated birthday thank you so much my love onagambye nakachwa Winifred Matovu ono bananga akola ki bananga budansi oyo avonisi mbwato onagambye mutamba Winnie thanks for the show please drop me Amerinda by David Lutalo onavudeyo natugamba ta kankoma wenyine tusoke twandikirawo kyakikunyiza kyakikujjeko waya agangezeko nako lwalero itakusimu ya fesembe 85 ndaba mujinyosa naye tosemberera TV yo jiweko ka distance otubuye kyakikujjeko waya okay waya se kale aha bannange ensonga ezo zennyini zetutambuliramu onagambye drop me jangu by Winnie Nwaji agambye hey dear you're smart thank you so much onavuddeyo natugamba ati thanks for the show play for me enyanda by Shiba I'm Freddy J Parker from Natete okay kale abe Natete mwebale kuwachinga hello wayase hello wanji nyabo kale nyabo amanya gone gyosinzidde mukwano okay proso osinziddewa Kasenge. osinzidde Kasenge kyekikujjeeko waya side Kasenge adduse wanji weewuliriza mukwano gwange nze kankunyukiraawo hello
Hello? Wayase. Amanya go ne gyosinzidde nnyabo. Amanya go ne gyosinzidde. Bannange. Simanyi kikiguddewo. Hello? Hello? Oh. Oyo naye agaanye. Hello? Hello? Wangi sibu. Okay, bwatyo yagambye amukutte mulala tugende mu maaso. Omulala kyekikunyizza kyekikugyeko waya. Waya se. Wangi? Amanya go ne gyosinzidde mukwano. Gyebaleko nnyabo. Kale nnyabo naawe gyebaleko? Nze ekisinga okunyiiza. Gwane mukwano ne gyosinzidde ekyo kyekisooka. Ono Josephine ye Mashindi. Okay, kyekikugyeko waya. Ekinzijako wayo kimanyi? Nedda sweet. Bano abavubuka abajjako essimu mu 2019 mu nnaku za Christmas. Bazizizzaako kati mu bwavu. Bazigizzaako ate bakulaga nti bakuba okamala obukamazi. Mpagobe! Zigobere wala zidde eri e Dubai. Kuba kati eyo ensima tubagobera kati. Sente za Christmas simanyi ez'amaama. Lwaki sijjaako simu? Mutumalako emirembe. Ayaya, onangambye abanyiiza abe batiimu Kenzo ku Facebook bave ku Hamza bajja kuba bulungi bannange bantama. Oh my goodness, kale oyo bwatugambye bwatu kati katutambulirawo agambye abatiimu Kenzo muve ku Dr. Hamza mumufuukidde ekizibu bane bino bijja kunyuma. Kana Hamza alina ttiimu. Onangambye buli kadde mbu omwana waffe amaalu bamwesibako muzaale wammwe mutugjeeko akajanja anyigiddeko Rema ali ttiimu Rema. Buli muntu oli Rema yafumbirwa ne muwala we kati mumuleke yena yafuna ddadi omupya yeeyagala. Lwaki mutuyingirira bannayuganda? Okay, Ramura nkubuzizzaako munnange batwabire nnyo abesides eyo gy'osinzidde gy'owakingira simanyi yo naye ongambye ku oli ku lutimbe gaggadde nkwagala nnyo. Hello? Hello? Bannange. Amanya go ne gy'osinzidde gwe gwe nkutte. Kale kiganda kyange nawe weebale kulaba TV yo. Amanyago. Sooka ombulire ku manyago ne gy'osinzidde baby. Nze mama Gavin Ebwayise. Ebwayise wagamba ki? Ebwayise arahamu tulida akasana. Akasana akakuba bwe kajjanga munyiigawo. Sooka otubulire ki ekikugjeeko waya. Ekinjigyeko waya piece 3. Ye mukwano. Bananga abakazi boogera abakazi balina engambo ate abakazi abakulu emyaka emikulu bakwogerera ki? lwaki tebakola mubagambeko bakole. Lwaki bakwogerera? Bakwagaza ki? Wekolerera naye ne bagamba oyo omuwala akola oba sente azijjawa ayambala. Naye omanyi sweet wange omanyi mukwano balaba nnyo TV baatula amanya kibalume baatule esatu bajja kundoga. Nga senga kulanyama ne mama Fina. Wanyi mukwano? Esatu bajja kundoga. Kale sweet sabayo akayimba kamu ab'Ebwayise bakanyumirwe. Akayimba balemeddwa okwekolera. Balemeddwa okwekola yimba mubawulire bakakase. Balemeddwa okwekolera bajja ku linnya lyange balyonoona. Koona? Linnya lyange balyonoona abanjagala beepanke beerimba. Gwe. Kale mukwano. Gwasembyeyo. Amanya go ne gy'osinzidde boss. Osinzidde Jjenja. Bannange yo wagamba ki? Muwali amayido n'embooli byona. Babadde mu Spice Diana kyabadde kya tabu nnyo yakigadde oyo omwana yaliko naawe. Byana ali munyoma naye yakiraze nti kati kyekikuggyeko waya sides ejjinja mukwano. tuli mu masanyu tevinyiiza mwebale kuweereza. Tweyanziza muganda wange bandabire nnyo ba girlfriend bo bonna.
Gwakigadde mukwano okuwadde chance okigale. Hello? Mama nkuwadde chance naye ate weewuliriza. Gwakigadde mukwano. Gwakigadde. Hello? Jebaleko nnyabo. Kale sweet nawe jebaleko. Amasiri asinzidde Maya. Osinzidde Maya wagamba tya side ze Maya. Ali bulungi mpozi mmwe. Tuli bulungi kyakikunyiziza side ze Maya. Ekinyizizza. Bana abuuka basakanya. Naye nga ne basakanya tebiriiyo mbw'olina gw'oyagala naye nga tomuliiko. Okitegeera. Wangi mama. Mala yembozi sakata tugende. Sitatu madde nsaba. Nsaba ki mukwano gwange? Ompe akayimba ka Carol Ntongo tatabulamu. Tatabulamu munyimbiremu ng'onsiibula nve wano. Tatabulamu wafuka mzigo. Olwo lwavayo nakitende si Carol Ntongo. Kale Abudu bw'aba afunye katayimu ajja katusembezayo tumuviire mu studio wano. Tukivuga mu style eyakabi mbuzizaako ku mukulu omutungi Matthew Kavuma. Honorable to be. Tata ng'obuze eno tukumisinga. Ffe tutandikirawo okumisinga. Ne mbuuzaako Honorable to be omulala omukulu Geoffrey Taya naffe munnaye tukusubwa. Ne mube baatikidde tewabaddemu. Nabakutuusa mwenje yabaddemu. Bamutikidde sofa. Nze njagala amale mangu. Mayinja ge batirikidde fofalaje. Kyekyo. Ebyo tetutuuse kufuna bano babaka abagenda okugamba batya balayira batya Solo kulw'ekizigo ekijjako nako mukyala nga buno bwaganirako yita ku namba y'essimu esemero 85 ogenda kubaata ennako zo zivaako batyo bwe tulabisa olunaku olwaliro Maria D nkubuuzizaako omuyimbi ye Maria ke omu bw'ati muveeko Afoni gigabadde amanya ate obucupa lyerintutte nate era ne tubajjukiza omulungi tugenda basindika eri owa Aisha naluijja kutuuseko emitwe emikulu ejajjako akawuwo maaso wali ddakiika ezigwamu katono nnyo nkomewo n'akazannyo kaffe akasirisira P3 musayi gwa P3 okusinziira wali eri Boston nkubuuzizaako kiganda kyange ka message nkasiimye weebale nnyo weebalire ddala kade katubalekerere wano behind the camera tukoze ne Emma and of course mu byuma wabeerayo mukulu Abdul tavaayo nnyo ate kwogase Chaksi abeerawo nnyo ng'akwasaganya vidiyo zammwe eza WhatsApp message P3 ne Avonisire mufuna tubakulugusa okubeera nga tubagusa yonna gye mwagala nga bwe musanyuka ate kumira mpeera batukumire bye bye.